jako akawuwo abantu abalala abalina olukujju bayita mu ngeri y'olukujjukujju ne bafuna ebyapa nga biri mu bintobazi. Ku lwokubiri Ssabbiiti eno minisita omubeezi avunaanyizibwa ku mazzi n'obutonde bw'ensi Honorable Beatrice Atimwanywa yasinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala n'ategeeza eggwanga nga gavumenti bw'esazeewo okugoba abantu bonna abeesenza mu ntobazi nga mbano mulimu abasulayo abalimirayo ssaako n'abakolayo emirimu egy'enjawulo omuli n'ab'amakolero era ng'ono yagamba nti si bakuttira ku liiso muntu yenna aneesisigiriza. Twasazeewo nti abantu abeesenza mu bibira byaffe by'omanyi nti bya gavumenti naye n'okozesa olukujjukujju lwo ne weesonga ebibira entobazi baliwo ennyanja zaffe n'enzizi zaffe. Twasazeewo jjo nti leero nzije mbakubira omulanga nti Mukama abayambe mwanguwe muyite mu bwangu mwambuke ebifo ebyo. Ku nsonga eno mmeeya wa Wakiso Town Council Fredson Mukalazi kwasinzidde n'akalaatira abantu be baatwala obutayonona nsimbi zaabwe nga beesenza mu bifo eby'entobazi kubanga kino kibeera kimenya mateeka. Naye nkubiriza abantu omulimu gwange si gwa kudimolishinga bintu by'abantu, omulimu gwange gwa kunnyonnyola abantu abalonzi ne bawulira bulungi, awulidde n'alema gamba meya n'atambuulira. Mbakubiriza tekyali badde kya buvunaanyizibwa genda kwegosinga mu wetirandi oba okuzimbamu oba okukoleramu ebintu ebikutwalako ssente zo. Meeya Mukalazi agamba nti teyandiyagadde kulaba bantu nga bafiirwa ebintu byabwe era nga mu mbeera eno basaanidde bagoberera amateeka beewala okuzimba mu ntobazi okukoleramu emirimu egy'enjawulo gamba ng'okulimiramu ssaako n'emirala. Ndowooza balina okukola ogwabwe ate kizibu nnyo ekintu ekinyweddeo infection better than cure. Singa baali babaziyizza abantu abali innocent tebaaligenze temusolo naye ndaba wetirandi sisobola kwongera. Ono agamba nti obumu ku buzibu asanga ng'abakulembeze abalondebwa abantu be bakozi abavunaanyizibwa ku kukuuma entobazi wamu n'ebibira bya gavumenti ku disitulikiti okwesulayo ogwa Naggamba ng'abantu bagenda mu maaso n'okusenga mu bifo bino kyokka ng'oluvannyuma omugugu ate bagulekera bo abakulembeze abatalina kye bamanyi ng'ono wasinzidde okusaba minisitule evunaanyizibwa ku mazzi n'obutonde bw'ensi nti bw'eneeba egoba abantu abeesenza mu ntobazi ereme kukiteeka ku baavu bokka wabula n'abagagga abalinamu amakolero nabe bakwateko n'omukono gw'ekyuma nga bwe yagamba. Ogenda wali enamusera tambula ng'ogenda enkobo siba kiri olabe factory zikuŋwa magye ziriwo factory mukaaga ze ziri waliwo nema gyolabira ddala nti nema wetira gyolabira ddala nti wetira naalyagadde basookere awo naffe tufune amaanyi kiri kuba napo nnyo nga tekiri kuba n'abanene nnyo. Ate ye ssentebe wa disitulikiti ewa Kiso Matiya Rwangabwanika agamba nti okuva lwe yalinnya mu ntebe afaafaagana n'abagagga abazimba amakolero mu ntobazi okusaanyawo ennyanja nga basimamu omusenyu ssaako n'ebizibu ebirala wabula ng'ono obuzibu bwonna obusinga abutadde ku kitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA nga bwannyonnyola. Bamulyago gy'abadde tebalina kye balaakira ewulidde naye bibalemye lwaki bw'anaagenda okubuuza Dr. Okuruto wa NEMA nayogedde naye ku weekend nga waliyo sudiri gy'ayiwa ettaka ne mugamba nina ekizibu nangandeka ebyo nabimaze nalekulidde omulimu naguvuddemu nadde simina kumanya nti Director General wa NEMA Dr. Okuruto yasuddemu ettawo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Ebyemisolo bituukaawo nze nga maze okukola lole yange ebisigadde mbirekera aba tax officer.